Kale katandike mugamba mutya baganda bange mwebale nnyo yonna gye mutusizaako engalo. Yes, mwebale okusubscribe nga wano ku The Buzz UG kyokola kyamaanyi. Amawulire mangi ge tulina olunaku lwa leero. Wabula olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga yazze n'ayogerako naffe ku bintu ebikwatagana ku COVID-19 ne lockdown nga bwe bagenda okugikendeezaamuuko. Bintu bingi abantu be badde balinze be basuubidde. Abaana b'amasomero babatadde bagenda kuddayo ennaku z'omwezi 15 ne churches yazitadde nga bwe mukimanyi nti mabega kwawo abakulembeze ba church bavaayo ne bekalakaza ne boogera ebigambo bingi nabo babatadde abantu bagenda kutandika okusaba naye nga abantu nga tebasuka abantu 7 ate nga social distancing naye balina okumakinga sure nti weeri naye nga abantu abali mu entertainment industry tubadde tulinze tumanye nti naffe abayimbi oba abantu ba entertainer naffe bagenda tuta omuli amabaala ebivulu kuba naffe abantu basobola okutuukiriza social distancing nga bw'okimanyi nti embeera eriwo abayimbi abamu babakwata nga bagezako okusinikingira Tanzania bagende baperforming bakole ku kasente yeyo embeera eriwo wabula ate mbadde mbitambitamu kwa ku social media n'endaba abantu bangi nga bavuddeyo boogera ebigambo nga bagamba nti Bobi Wine yakoze obutendosinga ba mikwano gye okuva mu entertainment industry. Mukimanyi bulungi nti vetting egenda mu maaso mu kibiina kya NUP bagezaako kumanya nti basusulamu bafuna abantu abana bakwatire bendera mu kaluka bonna akajja. Vetting ekyagenda mu maaso Dr. Jose Chameleon ye bamusudde ne bateekawo Latif Sebagala, Khalifa Ganaga naye bamusudde, Jonathan Jackson naye bamusudde ne Jacob Mutuze bebamu ku bantu bebasudde naye nga vetting ekyagenda mu maaso. Kati abantu bimu ku bintu bebasinziddeko nga bagamba nti Bobi Wine yakoze bubi. Nenze ndowooza abantu musoke mutunulemu ndowooza waliwo ebintu ebimu ekikyabalemye okutegeera. Bobi Wine ng'omuntu okubeera omukulembeze w'ekibiina kya NUP tekitegeeza nti yasalawo buli kimu ekigenda mu maaso. Ekibiina kya NUP kirina komiti evunanyizibwa ku byokulonda ku ebyo byonna ebigenda mu maaso ku bya vetting nga bamanya nti balonda abantu abatuufu abana bakwatira ebbendera embeera eriwo kubanga kati n'omuntu yesimbyewo bamuwa kyasi ne bagamba soko otubulire n'abamawulire nga bwe mwalabye vetting bwe badde egenda mu maaso abamawulire bwe bali n'ojja ne bakubuuza kati gwe kiki kyogenda okukola kiki kyogenda oteeka ku ground n'oyogera ne munne gw'oli nayo naye ne bamubuuza gw'oli naye nti nawe ogenda kukola ki bwe balaba nti oli akusinga oba yasobola aho nga bakusuula naye kati abantu bavayo nga bagamba nti byonna Bobi Wine tabeera nawo. Nalabye ne Dr. Jose Chameleon yavuddeyo n'agamba nti muganda we Bobi Wine bagezaako kumanya nti balwanyisa abantu abaluddeyo mu buyinza nga ba Latif Sebagala nga Balukwago ba Museveni naye agamba nti kyewunyisa okuba nti Bobi Wine era still alina abo abantu abaluddewo abantu abakadde ye Dr. Jose Chameleon. Naye ate nekiranze ndowooza bintu bingi bano aba NUP bye basinzirako okuwa tiketi yaabwe. Ekisokera ddala nga bw'okimanyi nti struggle egenda mu maaso gwe kiki kyotaddeyo ku ground ku struggle olina kyoyongeddeko oba just ovudde gy'ovudde buvi lwakuba nti oli artist nti nawe bakuindosinge struggle olina okuba nga olina kyotaddeyo nga bolaba abasajja basegirinya abasajja bakoze nnyo bebamu ku bantu abali active abakoledde struggle ey'amaanyi ku kibiina kya NUP ne Bobi Wine n'ekirala kye basinzirako nti nga bw'okimanyi nti NUP kibiina kipya bamanya nti batwala abantu abasobola abantu abali capable okudelivaringa ate abantu abalina experience si kutwala buli omuntu lwakuba ng'ovudde mu entertainment industry kati president w'ekibiina ye Bobi Wine nawe oyagala bakuindosinga oba tosobola bw'oba tosobola of course tebagenda kuindosinga bw'oba osobola bagenda kuwa olina okulaga obusobozi bwo olina okuvayo bamatize obalage nti osobola eyo embeera eriwo. Ate nekirabo oba toli mu mativu n'ebyo byavuddeyo osobola ku petitioninga n'ogamba nti banayi n'owandiika n'ogamba nti siri mu mativu ne balaba engeri gye bakikwasaganyaamu kuba akakiiko we kali eyo embeera eriwo. Ate n'omusajja nga Bobi Wine nze nsubira musajja mugezi tasobola kuba nti agenda kusuula bonna abantu abavudde mu entertainment industry tasobola kubasuula musajja mugezi era vetting ekyagenda mu maaso abamu ku basajja baffe bakyaliyo tebanaba kuba vettinga Dr. Hildaman, Patrick Mujjuka, Bakatongolo Omutongolole n'abalala bangi bakyaliyo tusubira nti abamu tebagenda basuula bonna naye nze kyewunyisa abantu kubamu abawagizi ba Bobi Wine oba abantu kubasapota ba Bobi Wine ate nabo bamukuba ate nabo mu kifo ky'okumusapotinga bino tunabyogerako oluvannyuma ate nabo boogera ba-attackinga Bobi Wine ekyo kibi temulina kukikola. Bobi Wine amanyi kyakola embeera eriwo tumanye nti mubeere ku Bobi Wine abantu temubajja ku mulamwa ensonga eriwo kati sawa zino wabula amawulire mangi tukyagenda mu maaso soko subscribinga ku The Buzz UG ne mukwano gwoyo n'okumugamba kuba ffe abasinga kino ekintu ffe abasalawo yembeera eriwo kati.